Obaluseewo okutya mu baddukanya omulimu gwa mobile money oluvannyuma lw'abakyala Kimpadde okutandika okubalumba ku mirimu gyabwe ne banyagulula ensimbi zaabwe n'abamu okubaleka nga bakubye amasasi ne bafa nga kino kiziteyorekera mu bunyaguluzi obuzibu okuliwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'obwakasembayo bwe babadde mu disitulikiti y'e Kassanda omwafidde n'omusirikale wa poliisi. Omulimu gwa mobile money gigimu ku mirimu egijjumbidde nnyo bannayuganda kyokka emirundi mingi beerabira okwekuuma ng'abantu n'ensimbi zaabwe ekibaleetera okugwa mu banyaguluzi abanyagako ensimbi ku kifuba ng'okusinga bakolera ku mbalaza z'amaduuka n'abakolera mu buyumba obwazimbibwa ku makubo be badde basinga okunyagibwa wabula ensangi zino n'amaduuka galumbibwa ne baganyagulula misana ttuku. Kati bannannyini mobile money bana bakola ku mobile money bafeeyo nnyo okubeera nga tebalaga ssente zaabwe bakukulire ssente zaabwe baleme kubalira ssente ezo mu lujjudde zikinandiroozezza wakati bajja zibalira mu lujjudde bamanye nti nooli anyuka saawa bweziti ono asula wano oluusi n'emikwano gyabwe tebabeesiga nnyo. Mwegendereze nnyo bano abantu abeeteesako bu airtime obw'olukumi n'abeera nga ajja buli kadde n'abeera nga ajja buli kadde aba alina kyakunoonyaamu oba aba alina kyayagala era at the end ogenda okulanga munnange ng'ogudye mu katyabaga. Alex Mugonza wa mobile money akolera ekibuye agamba nti naye ku ntandikwa sabbiiti eno yasanga edduuka lye balimenye ng'ebintu by'omuli amasimu bibbiddwa. Ekibi ekyaliwo ku ebintu ali mbikoze ki bireseemu ng'essimu zikyajinga ssente kitegeera ne bakwata buli kimu bakola ki ne batwala basala baati waggulu. Ono akkiriza nti bo nga baddukanya omulimu gwa mobile money balina okwekuuma omuli n'okugala amaduuka nga bukyali kyokka asanga okusoomoozebwa nti waakolera bakasoma bajja kiro n'asaba gavumenti yongere obukuumi mu bifo mu mbeera eby'obusuubuzi. Bugamba nti kunyuka saa 12 oba emu jjukira abantu obudde abantu baba bakola ki bannyuka babeera bangi ekyetaaga muntu ati ng'aliko wala tugambe kale bakasoma bakoleramu obudde baba bakoze eki bavuddewo ne kale zeno street ebeera busy n'ogamba kukola kuva kati paka ku makya. Gavumenti yo yandibadde etuyamba ku bafere abo kuba abafere bo bangi batabuse nnyo so yandibadde tuwa security. Joeri ya Namata addukanya mobile money era nga mukulembeze mu kibiina ekibataba agamba nti wadde nga obubbi we buli naye balina amateeka ge balina okugoberera okwewala okuttibwa n'okubbibwa bakyala Kimpadde. Ti omuntu yenna ng'oweza ssente eziwera miliyoni 10 oba miliyoni 5 twali eyambye ne tufuna aba security guards. Kintu ekyo kintu kikulu bwe bakusasudde miliyoni 3 oba 2 lyako akatono naye ng'okuumye bizinensi yo ng'okuumye capital wo ng'okuumye obulamu ensonga nkulu ey'okuba n'aba security guards kintu kikulu era ekyo mbadde ngamba ffenna twakirabiddeko ne tukigoberera nga nze omumba yina ate gavumenti tegenda kuwa buli muntu mukuumi kati naffe tulina okweyamba ne twesalira ku magezi. Ensonga ey'okubiri bannaye ba agenti bannange bw'olaba nga ssente owezezaawo obukadde 2, 3, 5 tolinda kgenda lwaggulu bubankinga. Nsuubira omuntu waweereza obukadde 10 abaana abakozi abawera 2, 3 omu agende mu bbanka okutwalayo ssente ezazibankinge. Bwe bakubba obukadde 3 si bwe bakubba obukadde 10 bwe bakubba obukadde 10 si bwe bakubba obukadde 10. Mbadde nsaba ekintu ekyo tandiko kigoberera. Namata asaba ab'ebyokwerinda okwatagana nabo balwanire wamu olutalo lw'okumalawo obunyaguluzi buno. Ebitongole ebyokwerinda obudde bw'ekirewo bwe amasimu okubanga bagakwatirawo kubanga omuntu bw'akuba bw'ati tusuubira nti asobola okufuna okuyambibwa kubanga tosobola kudduka ng'ebyedda tojja tuma omuntu agende ku poliisi n'eggaali wanaatuukirawo nga tebamaze obbatta. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga agamba nti yalabula dda abasuubuzi ba mobile money okubeera beegendereza n'okwewala okwesula mu bulabe nga bakola omulimu gwabwe. Tukubiriza banna mobile money ba banking agents okulaba nti babeera bulindaala essaawa yonna nga beetegereza abantu abagezaako okweyisaayisa kyetaaga bakyuse ku nkola yaabwe entambula yaabwe n'okugezaako okwongera obukuumi. Paul Siano Mukibi, BBS Telefina, ageesigika.